njagala kutegeeza bannamagye benzija mponinga mwemanyi, gurupu yammwe mwemanyi, muwulire kino ekisembayo. Tukoyo balabula, tukoyo kutumalira ebiseera. Ba Museveni babadde beewuunya, ba Muhoozi babadde beewuunya engeri Sabiti Muzeeyi gye yasimattuse, era mu bantu bebakkiriza nti abo bo babazibuwalidde. Kati baweza aba Katumba Wamala bamasasi n'asimattuka, Sabiti Muzeeyi yasimattuse. Naye mmwe muwulire, Sabiti Muzeeyi, Doni Nabaasa, Samuel Kidingi, Dick Orum, Mbaddi, Kyanda, Erweru, Katumba Wamala, Oto ne gurupu yammwe mwemanyi. Bwe muba mwagala okuba abalamu, Muhanga Kayanja alina okuba nga taliiwo, Muhoozi alina okuba nga taliiwo, Museveni mwe mumanyi ekyokumukolera, n'omuvuka gwe bayita Asafu Nyakikulu, abo abasajja bana nga bakyaliwo mmwe temuliiwo. Kankibaddiremu mmwe gurupu y'abamagye Indigenous Ugandans abali ku minkekeera, nammwe UPDF mwena mujjudde mu makomera. Naye muwulire, Muhanga Kayanja nga akyali mulamu mukyabonaabona ate mukyafa, Muhoozi nga wali mulamu mukyabonaabona mukyafa. Museveni mmwe mumanyi ekyomumukolera, oba mumusiba ku lujegere nga mbwa mmwe mumanyi. N'omuvubuka bamuyita Asafu Nyakikulu, abo bana nga bakyaliwo mujja bawulira. Beewuunya engeri Sabiti Muzeeyi gye yasavayivinze. Gwe gu David Muhoozi oli awo osirisa oleega nvi, oli awo oli dormant, oli eno oli awo weebuzaabuza oba oli eno oba oli eno. Gwe David Muhoozi ddeyo weesiruwaze. Essaawa yonna okuva kati waliwo insecurity egenda okubeera mu Buganda. Essaawa yonna okuva ekiro kya leero oba okutandika leero oba nga yatandise dda misana ga leero, wagenda kubaawo insecurity mu ggwanga Uganda. Mugenda kubaamu ettemu, mugenda kubaamu ebijambiya, mugenda kubaamu effujjo, mugenda kubaamu obutayimbwa. Byonna bisibuse wa Museveni okuleeta fear mu Uganda, most especially Buganda, ng'otandikira ddala mu Kampala mwennyini. Nkugambye ettemu ligenda kutandika naye liri state managed. Poliisi y'ekitundu egenda kuba ekimanyi, bagenda kuba bakimanyi bulungi buli kimu. Ettemu erigenda okutandika ate ligenda kutandika ng'obudde bukyali ssaawa 2-3. Wowe maama wuli bamukubye, wuli omuntu bamuse wali n'omulala wuli wali. Biva mu state house mwennyini. Muwulidde bulungi, waliwo ebijambiya ebigenda okutandika mu Buganda immediately wiiki eno. Wiiki eno etandise olwaleero. Eyo nvuddeyo. Sigenda kulwayo. Ennaku ezo nnyina ebintu bye nayogeddeko oba bye mba nsooka okuggyawo. Waliwo abantu abamu abatagoberera ayi okwendi mukwano, ayi ntuuse butuufu leeti naye mbaddeko. Ayi Nakasongola kutumidde ssebo. Bagenda ogwa ku ayi oba mukube emiggo naye wama ayi onkutumidde ssebo. Anyway, waliwo ebintu byenzize njogera
bye nababuuliddeko ebiri mu kupanikingisa England oba Bungereza okuyingira mu nsonga za Uganda. Waliwo abantu abamu benjagala kubanga ffe wano platform eyaffe ya muntu oli asembayo wansi atasobola kukuŋŋaanya bintu ebimu ebiba biriwo betugezaako okukuŋŋaanyiza ekyo tukireete. Ate bimu ku byo ebiri e France bibino oluvannyuma lwa Africa okwekutula bali be yali akolonizinze babadde atadde mu kigundi ebiri e France bye bino. Economy yafuuse economy Macron akiriko bimusobedde biri bye nabagambye nti Bungereza yabadde eri mu kubikola ki eri mu kuweyinga situation ng'eraba nayo weeraga in case Uganda bwe yeenunula nga bo tebaliimu. And the reason is because the Haitians are done bewitching their country. France is collapsing, and the reason is because the Haitians are done bewitching their country. To let you guys know that it was announced just 3 hours ago that the French government has collapsed. France is now ungovernable. You better believe it. France is now ungovernable. The country that actually made its money from bleeding black people. The country that forced Haiti to pay 150 billion for their freedom. And one of the reasons why Haiti is still in the situation it is right now is because of France. France, the country that bled Africa, making sure that the countries that it colonized basically had to pay a colonial tax for being colonized. That country, you know, the country that one of the biggest slave traders in the world, that country has run out of money. They cannot afford to pay the pensions. They cannot afford the healthcare system. Literally, France is literally on the verge of economic collapse. And this is serious. France is in worse trouble than Greece was, except at the time the European Union was so powerful at the time. But now the European Union was weakened by Brexit. The European Union has been weakened by Trump turning against them. So now the European Union, they're just running around like headless chickens. They cannot even bail France out. France is literally on the verge of collapse. And coming close after France is going to be the UK and Germany. You want to talk about black empowerment? Anyway, obudde tulina butono. Nakugambye obwakabaka obubadde super power gundi eri ebaddewo eya obugere n'ekibumbe ebbumba ebyuma ebadde yetabudde eri ku ttaka. Abagambako olwo nga Trump yeesimbyewo nga Trump akomawo omulundi ogwokubiri. Abantu abamu baali tebaagala Trump era tetwali mwagadde oba oliawo bwewali badde ogira nga naye ne mbagamba nti Trump oyo ali mu bunnabbi obw'okutuukiriza alina ebintu byagenda okusuula okumenya ebyali bizimbiddwa nga ye yalina obisuula nga bigenda gwa kuyita mu ye okutuukiriza obunnabbi bwonna okuggwayo. So kati bino Bungereza bye yatudde n'ebala n'egamba Uganda bwe yeenunula nga tetuliimu awo we tulaga. So n'ebirala bingi ndabyeko n'abazungu abatwetondedde. Waliwo abagundi Abafalansa abeetonda nga bagamba tubasonyiwe olw'ebyo byonna bye bakola Africa. Simanyi tujja genda tubutemayo tububateereyo mubeere nga mubulaba n'ebirala bingi. Mutegeere nti nno nabagamba Uganda teri ku kazinga yokka nti ebyayo tebikwata walala oba ebyawalala tebigikwatako. Ekintu bwe kiba kizze ne bwokola otya kiba kizze. Eyo nvuddeyo. Kale tugenze mu